tukyali mu bikujjuko bya birthday y'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abo boolaba be b'omu Ghetto z'e Katwe bakuliddwamu Meeya Mulyanyama ow'e Makindye. Basazeewo ku celebrating birthday y'omukulembeze His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu mu Ghetto zaabwe ez'e Katwe. Haji Settuba omusomi w'edduwa yabikutuusaako. Haji Settuba omusomi w'edduwa omunoonya ku 0703 39 25 omukubira ku ssimu ye omubuulira nsonga gy'oyagala akuyambemu akusomera ku dduwa ze n'otasigala kyekimu. Baasomeddeko ku dduwa ze bamuweera obujulizi era tebajulirira. Naawe omukubire ku ssimu akuyambe mu bizibu eby'enjawulo kuba ebizibu eby'enjawulo abikolako. Mutwalira omubanda mutwalire baba Meeya agabudde abantu Katwe keki y'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Bana musonyiwa simu leero gikwata wenti. Musonyiwa leero simu ogikwata wenti ne kanze njikutte wenti naye soke tugendera awo. Meeya ye agabudde. Meeya agabudde. Agabudde keki, agabudde soda, agabudde enkoko, agabudde mazalibwa ga president. Mazalibwa ga president. Bana musasire leero nkutte wenti kamera naye tugendera awo. Oliko live ku Meeya TV. Paka kuulira mazalibwa ga president eno na keki gye balinyiridde wano ebiberenge abawadde ebirabo by'emipiira bwekyo bwe kibadde gomunnange kugabula nti onavulubanya keki ya mukulembeze yagaliza president amazaalibwa amalungi yakigadde yani Jona Banija gundi ya Meeya eyo ndina kwenja bijja mwedda soda keki kanzikutere ku ssimu ebiro ekitundu zizino sina kyendo nebiro ekitundu
bwetyo birthday bwetambudde mu bitundu by'e Katwe. Abaana b'e Katwe mwebala okwagala omukulembeze w'eggwanga. Mwebala okwagaliza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amazaalibwa ge olwaleero. Ne bannayuganda mwenna okutwaliza awamu buli amusindikidde ku bubaka obumwagaliza amazaalibwa. Mwebala okwagala omukulembeze w'eggwanga. Abaana b'e Katwe bakikoze era obalaba bwe bavulubanya keeki banyumiddwa oba bamaze okujaguza olwabwe. Paka kuwulira mazaalibwa ga pulezidenti eno yonna keeki gye balinyiridde wano ebiberenge abawadde ebirabo by'emipiira bwekyo bwe kibadde gwe munnange kugabula laba nti ono avulubanya keeki ya mukulembeze yagaliza pulezidenti amazaalibwa amalungi.